Mbaniriza abalungi abansuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo. Nze munabusiro wammwe era sigenda kuwoomereza nkulo nti zitwala emmere oba okunyumiriza ettiko nti eno ndeku ya mukungu. Nkimanyi bulungi nti omugenyi atuukira ku mpaka takkuta. Kati kantandikirewo nfaananeko omukwacyazi kubanga bw'atuula ate naye awali omukomago olw'ensaamu nga ziseka. N'alyoka alaba engeri gy'akozesaamu amasaasi, amatenzi n'amattuzi. Nkwacagga n'alyoka amera ku mumwa. Bino nabigunjukira, omusimbu agunjukira kigwo. N'olwekyo sijja kutambuza mu mwanga luzingo mututumba ngeri y'amagonyagonya ntyo. Olwaleero ngenda kunnyonnyola ekigambo ekiyitibwa kitalo. N'amakulu gaakyo. Kitalo kigambo ekikozesebwa okusaasira naddala mu biseera eby'okufiirwa kikozesebwa nnyo kubanga ekisooka okukozesebwa ng'ekiramuso nga wakatuuka awali abakungubaga kye kigambo ekyo kitalo. Obagamba nti bannaffe nga kitalo nabo ne baddamu nti kitalo nnyo nnyabo oba kitalo nnyo ssebo. Kiraga obusaasizi n'ekisa eri abantu abo n'okulumirirwa, empathy, sympathy n'ebiringa ebyo. Naye ensibuko yaakyo bwe tudde emabega kyavaawa kigambibwa nti waliwo omuntu eyasookera ddala okufa gwe baatunuulira nga enfa ye omuntu oyo yasooka n'avunda olw'obutafiibwako n'awunyirira abantu. Naye omuntu oyo baamuyitanga kitalo ly'erinnya lye lye yali ayitibwa. Kale abantu bwe baagendanga beetegereza olumbe nga bwe lugenda lutta abantu nga okuziika tekunnaba na kuvumbulwa nnyo okw'omulembe nga bwe mumanyi nti emirembe gijja gikyuka, abantu baatandikanga okugeraageranya kw'abo abantu abafudde nga bagamba nti ne gundi era afudde nga kitalo, naye afudde nga kitalo, afudde nga kitalo. Kubanga enfa bitono nnyo ebyawukana mu kufa. Kimanyikiddwa nti buli muntu bw'afa n'ataziikibwa era avundira ebweru. Bw'afa n'ataziikibwa era awunya. Kale embeera eyo yabaleetera okugamba nti ne gundi afudde nga kitalo. Ekigambo ekyo baatandika okukikozesa ekigenda nga kiraka ne kikwata bukwasi na kindi busanafu mu biseguusi by'emmeeme z'abantu kati kikozesebwa okusaasira naye nga kyava eyo gye kyasibuka nti ne gundi afudde nga kitalo. Ekyo tugamba nti nga kitalo kati kagambo kafuuka kagambo ak'obusaasizi naye nga eyo y'ensibuko yaako eyo gye kaava. Mukyala Namuga Agnes nkutumiddeko oli awo mu USA. Ogoberera nnyo nakulabye ng'oyogera ku nsonga eyo naye nga oyagala okumanya. Weebale nnyo weebale ddala okugoberera ebyensonga. Bannange ekitabo ekiyitibwa Olulasange ye mbasaba mukigule kya mitwalo 10, effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3, olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo weekiri kya mitwalo 3, Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo weekiri kya mitwalo 3. Nze omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda olw'edda Munnabusiro somesa owammwe Ssengule 222 mbaagaliza ekiseera ekirungi era ngenda kubasiibula nga ngamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.